Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Weewaawo ebbanga lyo libadde ligenderedde, naye wabaddewo okutereezaamuko mu byuma baffe, era oboolyawo Mukama yatusobozesezza okubeera nga buli kimu tukitereeza bulungi nnyo, bwe tutyo katwongere mu maaso okubeera nga tukuweereza okutuusa lugaba w'anaatukomya. Tukyali mu ssuula yaffe ey'16 n'omutwe ogugamba obufumbo bwaffe. We twafundikirira munnange nno nali mmaze okweyiwamu emmotoka kapyata, era eno mukwano gwange yali amanyiddwa nga Kalema, eyali ddereeva mu kampani emu yeyasobola okubeera ng'aginjigiriza. Naye ekyennaku waali wakayitawo wiiki 2 zokka ne bambikira nti taata afudde. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula yaffe obufumbo bwaffe. Ekyennaku waayitawo wiiki 2 zokka ne bambikira nti taata afudde. Bannange, naffe ensonyi. Taata eyanjagala bw'atyo okufa nga sigondedde eddoboozi lye eryampita okunsiibula, ate nga tagenda kudda mwetondere. Ensisi bwe yamala okunzigwamu ne nsindika nakakaawa agende asuze maama n'abooluganda. Nze ne ntandika okwebuga nga nnoonya essanduuko ey'okumuziikamu. Nagigula $45 mu babazzi abaali basingira ddala okuzibajja obulungi. Bwe namala okugigula n'okubikira bannange ate n'okusaba olukusa mu bakama bange, essanduuko ne tugisiba ku mmotoka waggulu nga tutaddeko akatanda. Bwe yaggwa okusiba ne tusitula ne tugenda ewa Fayisi. Nali mmaze okumutumira nti omukulu omusajja afudde. Bwe twatuuka mu luggya ne mmugamba nti byonna biwedde okuteekateeka, jangu tugende tuziike musajja mukulu, anti n'essanduuko ogiraba. Yanziramu nti ekkooti gye yakusaba yakulema okumugulira, kaakano omugulidde essanduuko ey'omuwendo asanyuke? Gwe oyagala bafe okusinga abalamu? Ebigambo bya Fayisi byanyungula amaziga, ne mpulira nga ne siteeringi ya mmotoka eyagala kunva mu mikono. Saasobola kumwanukula kigambo kyonna okutuusa lwe twatuuka ku mulambo gwa kitange. Abooluganda n'ab'emikwano bwe baalengera essanduuko ne bakuba ebiwoobe, ng'abamu bwe bagamba bannaabwe nti bambi mutabani w'omufu yazze, aleese n'essanduuko ey'okuziika mu kitaawe. Twali tusumulula ssanduuko ku mmotoka ne mpulira ng'omuntu omu agamba banne nti nze soogera lwakubanga simulina, naye omwana okunziika mu ssanduuko ey'omuwendo ng'eyo ng'abadde tanfaako mu bulamu bwange, njagala banziike mu mbugo oba mu ssanja. Omwana okukugulira essanduuko etemagana ng'eyo nti bakuziikemu ng'abadde takwagala, aba anoonya kutendebwa bugagga. Kale musajja wattu ganyegenya omwana w'oyo Kasolo abadde amwagala ngeri ki? Oba ng'abadde amala n'omwezi nga tazze kumulabako. Olumbe nalusulamu ennaku 3 ne nzirayo ku mirimu gyange. Bannange bampa ensimbi nnyingi ez'amataaba n'ennywa ne nkamala. Ensimbi z'amataaba zannyamba nnyo okuddaabiriza mmotoka yange kubanga yasangibwa eyonooneseemu ebintu bingi. Waayitawo emyezi 2 olumbe ne lwabwa. Taata teyalaama wabula yagamba abaaliwo ng'afa nti ab'ekika be baliraba gwe baagala n'asika. Mutabani wange Lubwama ab'ekika ne bannyinaze gwe baalonda okusikira kitange. Oluvannyuma namanya ng'ekyo kyeraliikiriza nnyo nakakaawa kubanga yagamba banne be yali yeeyabiza ennyo nti ndowooza ekyabagaana okulonda Ntambaazi omwana wa Kasolo omukulu kwe kubanga gwe balinze okusikira kitaawe. Maama, abange tebaliba baddu be? Banne abamu be yabuulira ebigambo ebyo beewuunya nnyo ne beebuuza nti ono omukazi bba amwagaliza kufa. Waali waakayitawo emyezi 2 nga tumaze okwabya olumbe lwa taata
Balyama n'aleeta omwana wange musaazi n'amunsuulira awaka ng'agamba nti ebyokumulabirira takyabisobola kubanga simuyamba. Simanyi obanga yamala kuteesa ne nnyina wa Nandugga kubanga waayitawo wiiki 2 zokka naye n'amuleeta n'amussa awaka ng'amuleeteddeko omukuku gw'ebbaluwa mwe yankiinira nti, "Gwe nga bw'otaasoma n'omwana wo wuuyo kaatuule mu maka go nga tasoma." Ye nno teyalinda nakundabako olwasuula omwana awaka ng'adduka. Olwo nno nali naakamala omwaka 1 n'ekitundu nga nguze emmotoka naye ng'etandise okundya ate nga n'abaana bwe bandya. Mmotoka yandyanga mu ngeri nnyingi mu kugula petulo, oyiro ne mu kugiddaabiriza ng'eyonoonese. Ate nno oluusi yayonoonekanga mu ngeri egyetandiyonooneseemu. Gamba nga lwe yayonooneka mu ngeri gye ŋŋenda okukunyumiza. Enkuba yagenda n'etonnya nnyo, mmotoka n'ennema okutuusa ku nnyumba ya Nakitto olw'obuseerezi obwali mu kkubo. Nagireka mu bbanga lya yaadi nga 10 okuva ku nnyumba Nakitto gye yasulangamu. Olwagivaamu ne ngisiba yonna. Ne ŋŋenda ewa muganzi wange ne tutandika okunywa nga bwe tulya. Twanyumiza ddala okutuusa ku ssaawa 7 ez'ekiro. Nagenda okutuuka ku mmotoka ng'ab'ettima baagikubye oguyinja ne gwasa ekirawuli kyonna eky'omu maaso. Ekirawuli ekiggya kye nazzaamu kyamalawo siringisi 3. Ate olulala twali tuli mu nnyumba ne Fayise nga tunyumya nga mmotoka eri mu luggya. Omuntu n'agiggula n'asalaasala emitto gyonna. Essaawa nno zaali 4 zokka ez'ekiro. Nalowooza nti Fayise yalina omusajja omulala gwe yali ayagala eyakola ekyo. Ebizibu bwe byanneeyongera obungi ne Nakitto yatandikira ate okunneefuulira. Lwali lumu ne ŋŋendayo ekiro ku ssaawa nga 2 okumulabako. Nasanga anaabira mu kayigo ak'ekikaabuga akaali awo okumpi n'ennyumba mwe yasulanga. Bwe namanya ng'anaaba ne mmugamba nti, "Nze kannyingire onoonsanga mu nnyumba." Nali nzigula oluggi n'aŋŋamba nti, "Toyingira mu nnyumba yange nga siriimu." Ko nze nti, "Mutawaana ki oguguddewo?" Ko ye nti, "Nkugambye nti toyingira mu nnyumba yange." Ko nze nti, "Kannyingire oba mulimu omusajja twambalagane naye." Nze nali mbiyita bya kusaaga. Nagenda okulaba nga yeezingirirako ttawulo amangu ago nga n'okulanduka yalanduse dda okujja ku luggi. Yagenda okutuuka ku luggi nga nze ennyumba nagyevumbye dda nga ne kye yali tayagala ndabe mmaze okukiraba. Ku kameeza akaali mu maaso g'entebe gye natuulangamu kwaliko ebbaluwa 2 ze yali amaze okuwandiika nga ziri mu bbaasa nga ne bbaasa nsibe. Ebbaluwa emu yali agiwandiikidde Jjemba ng'endala agiwandiikidde nze. Yali atwala omukono asika ebbaluwa ku kameeza, nze ne musooka okuzikwata ne nziggyako ne nzikuba mu nsawo y'ekkooti yange ey'omunda. Kye nakola kwali kutakulira ddala ngo mu maaso. Yanvuma nanjagula nannyinyimbwa naye nga nze ebbaluwa nzikutte nzinywezezza. Nalaba nfuukidde omusambwa ne mwesimattulako ne nfuluma nga n'ebbaluwa nzirina. Ku luggi lwa mmotoka ate kwe twezoobera ne tulwonoona n'okulwonoona, anti nga tayagala nnyingire ng'ebbaluwa sizimuwadde. Twalwanira ddala nnyo ne mmukuba nga kwentadde n'okumuwumiza ku bbambali za mmotoka okutuusa lwe nasimbula mmotoka ne nzirayo ewange. Olwatuuka eka ne neesibira mu kisenge kyange ne ntandika okusoma ebbaluwa. Natandikira ku ya Jjemba mwe nasoma ebigambo bino ebikulu. "Mwattu, ekisajja kikasolo kinneesibyeko nnyo ate nga nze sikyagalirangako ddala. Bw'okisanganga wano okikubiranga ddala nga tokisaasira ne kivaawo. Daali, njagala onfunireyo siringisi 2 nsobole okuggya mu dduuka olugoye lwange lwe nasibako siringisi 80. Akwagala okuzaama, Nakitto." Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja
kufundikirira awo olwaleero. Tujja kusinziira awo wennyini twongere okumanya biki ebyaddirira oluvannyuma lw'ebbaluwa eyo. Akuume atakuumira mpeera.